Mu lukiiko olutudde ku City Hall wano mu Kampala kizuuliddwa nga wadde ekitongole ky'ebyekikugu kyavaayo omwaka oguwedde okuteekawo ebitongole bisatu ebiteekeddwa okukuŋŋaanya kasasiro, wabula ate ne gye buli kati wakyaliwo abataaweebwa ttenda naye nga bakyakuŋŋaanya kasasiro okuva mu bantu. Pole eno toyinza kulonda kampuni ssatu zikole mu Kampala yonna nga tevulede mwetuli tuli licensed ate nga amateeka gali clear. Contractors basobola okukola alongside licensed operators. Ekyokubiri, munafu omuyakayana n'agenda mu kooti ne bateekawo court order eyimiza ekintu kino. Nera still KCCA ne zino companies ya contracting bakyamaaso n'okupushinga ensonga. Lwaki amateeka bagabuusa amaaso? Sente bali ku ddembe kale katugifule special area nga tulina capacity ey'emmotoka ey'abakozi mukkirize mu poliisi yammwe tufune license okuva mu NEMA ffe twetwalya kasasiro waffe nga twali tumutwala emyaka 10 emabega naye nga tetugamba nti poliisi yammwe mbi. Mu lukiiko luno abantu bano era beekubidde enduulu ku kuliisibwa akakanja ebitagambika okuva eri abakuŋŋaanya kasasiro. Mwamugamba atujjengako sente mmeka? Temujja kuweereza bantu kumanyi ebipimo bye mwagerekerako. Oli najja n'akamotoka katani 2 n'akugamba mitwalo 2 katani bwe zityo n'agenda ng'atu ebyo mututaase. Ekyokubiri, nammwe mwesuuliddeyo gwa naggamba ffe abali mu butalo bulina parking ennungi, emmotoka ennene ez'amatooke ziveeyo nga zimaze okutikka kasasiro yenna n'atuuka mu kataleko n'amufukumula. Abaffe mukola mulimu ki obutakangavula bantu abo ng'ate tubawa ssente zaffe? Jjo neemulugunyiza era nkyemulugunya okulaba obuyaaye obukumpanya obunnanfuusi obuli mu gavumenti yange nga ntunuulira omuntu Musa gwe mmanyi eyatandika n'ekigaali olwaleero ng'atukwata n'atuteeka ku mpingo n'atukiika emmotoka zigoofu nga atubonyaabonya okutuuka awo. Wabula bba abaaweebwa ttenda omuli Nabugabo Abdiru, Home Clean ne Kampala Solid Waste Consortium bwe bateereddwa ku nninga okunnyonnyola ku biboogerwako babisambazze nga n'abamu beekokkodde ekitongole kya KCCA okuba nti kyabawa ttenda wabula ate ne kiremererwa okukoma ku bantu abataafuna ttenda. Kaakati naffe abaali balina obusobozi ate ne tukola joint venture. Home Clean ate ne yo nejja yokka kati ne tutandika okubeera nga tukola ki? Nga tukola. Naye obuzibu bwe tuyina kati ssente ze nandibadde nsobola okubeera nga zinnyambako ate omuntu gwe navuganya naye ate azijjayo. Kati bwe ŋŋenda okubala kumpi mbanja biliyoni 1.5 kanso kuba yalema okuba era ng'ejjamu abantu bano kati nze kinkositinga ate nammwe kibakositinga. N'olwekyo twetaaga tukaayanira omuntu, abantu abakaayana 2. Waliwo omuntu alina marriage certificate ate omulala yagamba nti ze omukazi ndudde naye namuweerera n'ema. Yerodi Meya wa Kampala Salongerias Lukwago nga yakubiriza olukiiko luno avuddeyo n'ategeeza nti wadde ekkatala lya kitongole okukuŋŋaanya kasasiro wabula ate balina obuzibu bwa bajeti entono nga beesanga nti abantu balina okusasula kasasiro okusobola okuyoolebwa. Sekitto akyogeddeko wano n'agamba mu act eno eya Local Government Ratings Act 2005 nti actually property rates sente ziva mu property rates mu busuulu erizimu ziteekeddwa genda ku garbage era section 37 eyo kyegamba eyo mutuufu nti sente ziva mu busuulu ebimu ku mirimu gye girina okukola nga tezinagenda na ku administration kusasula oba misaala gyaffe oba ki zisooka genda kasasiro. Kaakati kampuni zino eziyoola zo zigamba tezisasulwa, KCCA tezisasula era zo zisolooza mu bantu zino ezaweebwa license ne ziri ezasangibwayo. Kaakati bwe baba nga bakusoloozera bwereere kiba kitegeeza tulina okuba ne budget ennene ey'ensimbi ezinaasasula kampani ezo. Wano ne Minisita wa Kampala Betty Namisango Kamya ategeezezza nga kino bwe kyetaaga okwekenneenyezebwa. Mandate ya executive arm of the authority ku nsonga eno obuyinza bwoba bulina okusinziira ku mateeka obuyinza obugaba ttenda ekyo kyagala kikole ki kitegeezebwe okusinziira ku ki
okusinziira ku tteeka bwe baba nga babulina obuyinza enkola process bayitamu ya ntuufu ya mu mateeka nnambulukufu era bwete weesaanidde okubeera ekyo nakyo kibeere examined. Ate baba abakiikiridde ekitongole ky'ebyekikugu abavuddeyo ne bakakasa ng'ekitongole bwe kitasobola kwemalirira okukuŋŋaanya kasasiro mu Kampala bategeezezza nga wadde ettenda zaagabibwa wabula wakyaliwo obunafu obwetaaga okwekenneenyezebwa. Nga tulina ekizibu nti nga Dr. Kero bw'agambye waliwo limited funding nga authority gyeyina nti sente eziriwo tezisobola kumala. Ekirala n'ebimotoka nabyo bikoze eki bikaddiye ebya KCCA. Mwekyo nga waliwo ne companies ze twasanga zikola naye nga obuzibu obuliwo nti nze Semuwemba nina company X, Dr. Okero ayina company Y, naye ffenna tuli baliraanwa ne weesanga nti waabeerangayo entalo. Bannakampala baludde akaseera nga beekubira enduulu ku bakuŋŋaanya kasasiro omuli okukandibwa ensimbi ennyingi okulwanagana okuva eri ebitongole byennyini mu bifo buli omu byateekeddwa okukuŋŋaanyaamu kasasiro n'ebirala bingi. Wabula wadde kino kiri bwe kiti kasasiro mu Kampala kye kimu ku bizibu ebikyasinze okubobba bannakampala omutwe. Andrew Kagwa, WBS TV, Kampala.